Red Zone TV nga bulijjo webale kubanga okyatugoberera webale kubanga otambula naffe okuva gye twatandikidde olunaku lwa leero ennaku z'omwezi ziri 20 mwezi gwa 2 omwaka 2024 tukuwa mawulire naddala ago ge tulowooza nti tonaba kubanga oganyonnyoka bulungi nnyo. Red Zone TV kwoli njagala gwe omupya atanaba kubanga osubscribinga nja kusaba osubscribinge kwata ku kade aka notification ojja kuba tomissinga nsonga yonna. Oluvannyuma lw'omusajja Pastor Bujingo okutrending ennyo mu mawulire naddala ku ntandikwa y'omwaka guno twali mwezi gwa January omwaka guno gwennyini gwe tulimu ndowooza mwezi nga gumu oguyiseewo omusajja ono oluvannyuma lw'okutrendinga ennyo mu mawulire mu ggwanga Uganda ng'akoze ebyafaayo eby'okukubwa amasasi amangi n'akola ebyabalembo ne baswaziniga n'abalala n'abanga omusajja yeewoma amasasi ne gamuyuzayuza mu mugongo nga tasobola kwambala yadde suuti yadde kooti n'abeera ng'ayita mu mbeera eyo yonna. Omusajja embeera yatambula n'etwala eggwanga ku bunkenke abantu abasinga obungi ne bateekawo embeera egamba nti omusajja ono kirabika ssente eza church eya Pentagon zandibanga ze zireese obuzibu okusinziira ku bigambo by'Abannayuganda abasinga obungi. Ekyo kyolaba ye yali pulaani y'ekizimbe ekya church eya Pentagon Pastor Bujingo ye yali yasuubiza endiga newankubadde abasinga obungi basooka kutambuza kino naye eyo Pentagon kitebe ky'amagye mu ggwanga erya United States of America naye ate eno ye yali egenda okubeera church eya House of Prayer Ministries eya omusumba Aloysius Bujingo. Kati wulira omusajja ono Bannayuganda bangi bavayo nga bamucriticizinga nga bagamba naye sente za Pentagon twagala tulabe kye zikola at least tandikako omusingi mu ddoboozi lye nnyini yali yasuubiza nti agenda kubanga azimba church eyo obanga entandiko ya church eyo oba omusingi nga gusituka okuviira ddala mu January w'omwaka ogwa 2024 nti tugenda okuyingira 2024 nga tusumulula kisumuluzo tuggulawo nteekateeka za church emanyiddwa nga Pentagon church eya House of Prayer Ministries omusumba Pastor Bujingo gyakulembera naye bangi beewuunya nnyo nga balaba bizimbe by'amakage balaba ekizimbe eky'amakage Beige yazimbira mu kifo ky'ennyumba ya Mukama yazimba mu nyumba ya makula. Kati abaana ku social media ne batandika biteeka yawo oluvannyuma lwa Pastor Bujingo mbu yali akubiddwa amasasi. Kakati waliwo omuvubuka gwe mumanyi obulungi ennyo bamuyita Neko naye nga amannya ge amatuufu bamuyita Neko Godfrey, musajja muyimbi ayimbye akayimba yakakateekayo ndowooza nnaku ntono nnyo eziyise yataddeyo akayimba ng'agamba nti ffe twagala Pentagon oba otuddize ssente. Era okusinziira ku bantu abamu abamanyi omwana ono bagamba mbu omwana ono alabika yali nandiga mu church eyo era yali nga gy'asabira bambi. Neko Godfrey oluyimba lwe yataddeyo olumanyiddwa nga ffe twagala Pentagon oba otuddize ssente. Oluvannyuma lwa weeks ntono nnyo eziyise ng'amaze okulirizinga akayimba kano yasooka n'afulumya audio ababeera ku TikTok omwabiraba then n'amala n'afulumya akayimba kano n'afulumya video yaako n'agiteeka ku YouTube nebanga etambula. Era bw'ogenda ku YouTube n'oteekamu Neko oluyimba olwo bajja ddukuleetera nandibadde ndukuterawo wano naye ensonga za copyright gravity zataategedde zijja kunkwata nange oluyimba lubeere nga luggisaayo channel yaffe eno yennyini ennungi eya Red Zone TV. So kati ensonga lwaki sisobodde ddukuleetera naye nkakasanga Neko bw'ogenda ku YouTube ojja kumunoonyaako ojja mufuna. Kakati omuvubuka oyo bambi oluvannyuma lw'okubanga yafulumiza oluyimba olwo video ey'omutawaana ennyo ate nga lulungi nnyo nti ffe twagala Pentagon oba otuddize ssente bambi omusajja wattu yabuzeewo. Njagala okutegeeza nti ekiro ekikeseza olunaku olwaleero tugenza okukeera ku makya nga amawulire gatandise okuba Neko teri amanyi Mayitire ge. Jukira olunaku olwaleero omusajja amanyiddwa nga Fikigaza naye amawulire gatambudde nti omusajja yabuziddwawo babadde bamukutte patrols azze 2 mu makage gayita olubiri ne zijja ne zimusalako ne zimutwala ku polisi y'e Katwe esangibwa Ekibuye. Polisi eyo eri Ekibuye gye bayite y'e Katwe era bambi n'abanga yatwaliddwa ku misango egitaategeerekese bawambye ne famire ye yonna mu nnyumba tebaleseemu muntu yenna kyofulaba obutambi tebwakwatiddwa tewali yabadde asobola kubanga akwata yadde akatambi akamu. Omusajja oyo yakwatiddwa naye nsembeyo okufuna amawulire nga yandiba nga yateereddwa lwakuba sinabagga kakasa nandibadde nga kuleetera naye nga kati ku buno obudde anjagadde okutegeeza nti Neko oba Neko Godfrey abasinga obungi gwe mmanyi nga Neko oluvannyuma lwa weeks eziyise
amaze okubanga ateekayo Luyimba olwo nti ffe twagala Pentagon oba tudize sente amawulire gakubye nti bambi omusajja ono omuvubuka ono amaze okubanga abuzibwawo teri amanyi wa gyali teri amanyi bamututte teri amanyi n'abasula naye bakedde ku maca nga tebamanyi wa gye yakutte era amawulire gano gazze ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwokubiri lwe lunaku olwaleero omwaka 2024 amawulire tugafunye nga gatugamba nti singa Neko G born Neko Godfrey has been reported missing after the release of his song Pentagon. Lyo Luyimba lwegambye nti ffe twagala Pentagon oba tudize sente. Era ne batutegeeza a couple of weeks ago Neko released a track that appeared to be aimed at House of Prayer Ministries led by Pastor Aloysius Bujingo. In the song, Neko G talks about the funds collected by the church members to construct a modern church called Pentagon. Katino agamawulire negatusanga wano Red Zone TV nga tulina okusasanyiza naawe oberenga ensonga ozifunako bulambalamba. Kugambye nandibadde nkuteera wano Oluyimba olwo gwatalumanyi naye ensonga za copyright fa babitegeera kiba kinkutte era mba mmenye etteeka newankubadde nsobola oduteekayo ne luplayinga naye mba mmenye etteeka ebyo bigravity byataategedde. Omusajja ono Neko G kigambibwa mbu okusinziira ku bantu abamu abamumanyiiko mbu yaliko endiga mu kyaki eyo era yabadde disappointed nnyo ng'alaba omusajja kyaki tesituka Pentagon gye yabasuubiza tesituka kyokka ate ebizimbe byamakage byo bisitukira kumukumu n'ategeeza nti sente zino zandireeta obuzibu zandibanga sente zino zagenda mu makubo agatali gaazo era n'ategeeza nti abamu ku ndiga twandidduka mu kyakiyo. Ebyo nno ebimu ebigambo biri mu Luyimba olwo bw'obanga wandyagadde oddumanya ojja kujja mu inbox yaffe tusobola okukuwa kopi y'Oluyimba olwo audio n'obanga naawe ogiwulira n'owulira Neko G ebigambo bye yayimbako kakati we twogerera nga yamaze dde okuba nga awambibwa teri amanyi mayitire ge teri amanyi wa gyali ne we twogerera ssaawa zino we tunaaba tutegedde ebimukwatako tujja kujja ate tubeere nga tubikutuusaako naye nga we twogerera omusajja oyo bambi yamaze dde okubeera nga awambibwa teri amanyi mayitire ge yabuziddwawo ndowooza mu njogera ennyangu yabuziddwawo oluvannyuma lw'ennaku entono ennyo weeks entono ennyo eziyiseewo ng'amaze okubeera ng'ate alirizinga akayimba akamanyiddwa nti ffe twagala Pentagon oba otudize sente. Red Zone TV kwoli gwebatannaba kubanga osubscribinga kikole kirira onsawo olaba ekigambo subscribe kikwateko osubscribinge ku channel eno kwata kade akaka notification ogenda kuba tomisinga nsonga yonna. Kiriza nkutegeeze ku nsonga zaffe ezokubanga tusobola okukwasaganyiza ebyokuzimba oba oyina ekizimbe kyo nga kyakoma mu kkubo tusobola okikwasaganyiza bulungi nnyo ne tuba nga tukigusa tukikola finishing modern finishing and molding ne tuba nga ekizimbe kyo tukiza ku mulembe guno omutebi noba nga ate naye osula mu maka ag'ebbeeyi oba oyagala kuzimbira kya nnyumba yonna gy'oyagala oba oyagala kukubira pulaani ebyo byonna tubikuwasaganya tukola ne tarazo tukola ne pavers tukusibira olujja lwo olubalaza lwo n'ebintu ebirala byonna tiles ez'omulembe mu nsiba ate ey'omutawaana ennyo ate ku ssente ensaamusaamu ssente za kuteesa tujja kuba ebintu ng'ebyo tubikwasaganyiza bulungi nnyo. Ennamba z'essimu z'okubako zezo wansaawo z'olaba zenkuteereddewo. Red Zone TV kwoli webale kubanga okyatugoberera njagala tuwuliziganye mu updates eziddako kubanga tukyakuwa amawulire nga bwe gajja wano ku Red Zone TV bwe tugakutuusaako. Ate naba kubanga osubscribinga kirira wansawo olaba ekigambo subscribe okikwateko obeerenga omu ku abo abanasooka nga okumanya nga tutaddeyo ensonga.